kwegamane ziri nnyo wano bwe zino zitandika okuba endabirwamu zino n'amaanyi nnyo ddala. Abatuuze ku byalo okuli Kigobe wamu ne Mukwanya nga biri mu munisipali ey'Enjeru emitima gisula gye beewanise ng'eyabulira ow'olugambo oluvannyuma lw'okulumbibwa enkima ze batamanyi gye zaava nga kati giweza emyezi 2 nga zibatigomya. Bano bategeezezza nti enkima zino zandiba nga zaava ku lusozi oluvannyuma lw'emiti kwe zaali zibeera okutemwa nga bagamba nti tebasigazza kirime na kimu ku kyalo kuba byonna enkima zibisaanyizaawo. Omwami Samuel Seguya atulambuza ebifo eby'enjawulo enkima zino gye zoonoonye ebirime by'abatuuze nga bino mulimu ebitooke, emiyembe. Byonna ziridde buli kiramu. Emiyembe zirya bwe zisuula buli gwe zirya zinogako zirya ne zisuula. Fene wamu n'ebirala wabula ng'oggyeko okwonoona ennimiro z'abantu enkima zino zitandise n'okulumba amaka gaabwe nga zinoonya ebyokulya. Seguya n'abatuuze abalala bagamba nti bandiba nga boolekedde akaseera akazibu era nga bandirwala ekirwadde ekya monkeypox ekyekuusa ku nkima kubanga kati zibeera mu bantu ebiseera ebisinga. Tutuukako bwa nkima. Enkima zino tetumanyi gye zaava naye zimaze mwezi mulamba naye bwe zaatulumba ziridde ebirime byonna ebitooke, ovacado, gondi, fene kakati zivudde awo ziri kutuyingira ne mu nyumba ogenda okubeera awo nga ejja egulawo eddinisa zikuba enzigi zikola ki. Enkima zitufuukidde ekizibu. Enkima zoonoonye emmere yaffe. Enkima buli kintu n'oba oyanise engoye zijja ne zizisuula zituuse n'oyingira mu nju. Kale bannaye tusaba buli gwe kikwatako enkima zino mujje mutuyambe zigende. It's 2 to 3 months since the monkeys shifted to our location here, and it has really affected us so much that whatever we planted, the yields is not what we expect. Mukayofu w'okusomesa abantu ku bikwata ku bulwadde obwa mpox, RDC w'Ebuyike retired Major David Matovu akubiriza abantu abawangalira ku mwalo ogw'Ekiyindi okwegendereza obulwadde buno olw'omujjuzo oguli ku mwalo guno. Wasuka kasense nebugenda kenda kasongola nakasongola kwani bavubi nnyo erwe paka kudawa nekutama nnyo nekujeka wempe nekujeka baba kati bwatangudde Uganda yonna tuweerire naddala nga wano ekiziro kingi nnyo tulina okubeera very careful buyonjo bwaffe ababodaboda bawala waffe miramu eyo butta abantu tulabula bamuzalina sayinizi okulaba mu ngalo okuzeemu ate yakulira ebyobulamu munisipaali y'Enjeru Dr. Philip Serunjoje agamba nti bakola ekisoboka okulaba nga mpox tasaasaana era nga kino bakikola nga bayita mu kusomesa abatuuze ku ngeri gye bayinza okwewala obulwadde buno. Ffe ng'abo ebyobulamu tukontinuyinza okubeera nga tusomesa abantu baffe okulaba nti obulwadde buno babutegeera bulungi nnyo n'okulaba engeri gye bwewalwamu then n'okulaba nti abo bonna ababa bufunye abantu baffe tubatadde on alert tusobole okubeera nga bafunanga obujjanjabi then nga bwe tulinda bakama baffe ku ministry biki ebirala ebinaddako ba vaccination naye nga our ministry of health is aware. Bino we bijjidde nga ministry y'ebyobulamu wano mu ggwanga kejjeerangirire nga bwegenda okutandika okugema bannayuganda ekirwadde ekya mpox okutandika n'omwezi ogujja okusobola okutangira ekirwadde kino okusaasaana. Bukenya Julius yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.